akyala baffe babeera nnyo naffe naye ze myaka gye maze ku nsi kuno ngize nti omukyala osobola omukolera ebirungi byonna, osobola omuzimira zigoloofa, osobola omugulira emmotoka ez'ebbeeyi, naye omukyala abeera confident nnyo omubasiza mu butongole kyekitiibwa omukyala kyabeera nakyo naye n'abeera confident. So njagala okuyozayoza amanyi naffe Bridget nti mwebale kutuuka kukula lino. Akati bwe tulaga tulabayo ffe abamu bwe twayanjula wayitawo n'emyaka ne tukuba n'embaga, naye kakati ffe twanjudde ng'ate n'embaga tugiraba eyengedde. Sebo tukuyozayoza nnyo nnyo nnyo. Yozayoza ne bannayuganda bonna bonna ebirungi batuuseeko mu kaseera kano akatono n'ebirala byonna byonna. Katonda mulungi nnyo, Katonda akoze ebyamagero, ayongedde tulaga nti w'amaanyi, ayongedde tulaga nti ne bwe yita w'amaanyi otya ye gy'ali waggulu. So twongere okwekwasa Katonda, twongere okubeera abantu abalungi, abantu b'eggomba, abantu b'ekifampa. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Ffe nze ndi wa kuno era mmwe abali kuno mumanyi mukyala Ssentamu omusawo eyagulawo eddwaliro lya kuno, era ne mukulu waffe gwe bayita Ssemanda Frasco akyali wano akyabajjanjaba. So tuli baana bakuno. Nasemba okubeera kuno nga ndi kalenzi kato, tambula sambadde na ssaati neegomyewo nga ndi pulezidenti wa Uganda. Wadde ngomyewo nga ndinako amayinja agamu ge sinaba kwambala bulungi, nga sinakwata na kiri kitabo kitukuvu kulayira, naye nanja komawo nga naye byonna byo amaze okubikka. Ndi musanyufu nnyo baganda bange, nja kwebaza mukyala wange okunkuuma era musabe yali tansubira mwita naye njagala okuyite bambi obubireko gyesiku bantu abantu bamanye nti nalonda bulungi. Mama kasabe ekyobiri ono ye mukyala Kyagulanyi wetukuumaganye myaka gyaffe 21 tuganye okaddiwa. Tukyaganye tulinda tusooke tuwese Uganda ekitiibwa. Mulabe President ne First Lady afaananako kyokakireke mikwano gyaffe mwenna, naddala abatali ba NUP naye nga mubaddewo olwa Zaake n'abahonorable Omukaaku n'abalala bangi. Bannange mwebale akabonero ako, twongere okwatagana, twongere okunyumyagana. Obali awo ekinatugatta tulibeera nga tunyumya mboozi ku mwenge ne tukwatagana. Obali awo tuli ba mujimu nga tukagiza ne tukwatagana. Obali awo tuli ba ku mukolo gw'omukufi ne tukwatagana, naye nga tulina okukwatagana. So mwebale nnyo baganda bange, mwebalire ddala omukwano n'okwagalana tubeerewo. Bwe tuli mu ssanyu ebirala sijja byogerako, naye nja kubaano nga mbakubiriza mwagale ensi yammwe, temwinaayo nsi ndala gye mulina okuggyako eno. Ate Katonda alinammwe, naddala abavubuka temuggwamu maanyi, tulwana eno naye ne Katonda alwana. Omuganda agamba ekiwola bakikwasa ngalo, eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. So temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo, mwongere okulwana kubanga ne Katonda akola ki? Atulwanirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli ku mukolo kankomaawo, Omukama abeere nammwe. Kasebo.